mpaka omukyala yantuukiridde nze mwenyine ku ssente zange nendeeta dokita n'amuoperatinga ku ssente mpitirivu era omukyala yeeyagala nja n'okumuleeta wano abawe obukakafu n'obujulizi mbalage nti before nga akyali bubi mbalage nga amaze n'okutereera kati bw'olaba omukyala ali mu parliament ng'agamba nti musawo n'alaba mukyala munne ng'alina ekizibu ng'ekyo liyale n'atamufaako anaafa kwani ate ng'akiikirira oyo eyo nze kanveeyo saagala kugenda mu bingi tudde ku byenjigiriza omukyala aliko Honorable Hope Grania nze sikunenya actually nkwebaza actually bwe wajja era ogenda kufuluma nga bwe wabisanga tolina kyoyongedde ku Bunnamubende nga bwe wajja bisigadde nga byebyo kiringa okuyingira mu nnyumba ng'ebulako just rangi tiri wamu n'ofuluma nga neera erirangi nga terakola ki nga terinaddako tolina kyokozeseza Bunnamubende you have not done any harm at the same time you have not to improve nze togasse ku Bunnamubende emifaliso ogigabye mukama wange sikiganye naye ono mwana atasobodde okutuuka mu P7 n'ava mu ssomero y'omwogeddeko ki ono atasobodde kutuuka mu P5 omwogeddeko ki ono afulumye mu ssomero ku lwa school fees tomulobbenyidde kimala totunulira bano abakoze bulungi bokka genda ne wansi olabe bano lwaki badropinze bano lwaki baganye ku lwekyo saagala kwonoona budde mbadde nsaba ku kintu kya education twongeremu amaanyi era yenza agenda kwongeramu amaanyi okulaba nti enamba y'abaana tebava buki tebava mu masomero bagende nga beeyongera abo abaana waliwo ekintu kyeneewuunya Mr. Africa jozi tobadde ne liberation nga omubaka omukyala aliko Hope Grania nga yekka ng'alina obuvunaanyizibwa okwogera ne president live one on one naye omukyala n'atayogera ku NTC tiwaakiri bagifuure university abaana baffe mu Mubende baleme okutagaataga nga bagenda districts ezituliraanye nga banoonya amasomero really nekimulema ng'alina obuyinza omukyala n'ayimirira ku bagulaga n'agamba nti Mubende tuli bulungi really bw'oba olaba Mubende tuli bulungi ebyenguudo biganye ebyamasomero biganye obwavu ne president mwenyini amanyi nti Mubende tulina obwavu notagamba nti ebintu biri bulungi lero ebintu biri bulungi abaana Mubende bwe bamumpuliriza nga mutundulira live ekyabeerawo ku liberation day naye mwalabira ddala nti Mubende omukyala ali mu parliament alina kwogera ne president namugamba nti ebintu biri bulungi nze ku byenjigiriza siri mubaka wa parliament n'abaana b'e Mubende mbakozeeko ekintu ekinene mbataddeko value enene naddala abaana bamulekwa wala abaana benzize nga nsasulira school fees ebule eddakiika 2 wala abaana bensasulidde school fees bintu bingi biyitirivu njagala okuteeka amaanyi ku bantu nga babodaboda eddoboozi lyabwe lyafa lyabula njagala kuteeka amaanyi ku bantu abalina obulemu ku mubiri eddoboozi lyabwe teririiwo njagala kwimparinga abakyala abakolera mu butale abantu abakolera emirimu gya wansi njagala kukyusa Bubende mpaka kuwulira bulungi sikuwulira bubi si bubi waliwo ekizibu neyanziza nnyo neyanzege kukadde kompadde ebitasobose okugenda mu maaso nga nnyonnyola manifesto yange ngenda ku making sure nkomewo ku radio nginyonnyola bana Mubende era bagitegeere bulungi naye Mubende badde nsaba mu mpakalulu yenza omukyalo omutuufu omugole ugiye gukulirira abanyamubende kandi utagiye kuzabahemukira ngo agende mu parliament ngo abibagirwe Mr. Africa aba members of parliament batuka mu parliament ne beerabira ababatuma ne bateesa byawe ngenda kuwa example eyo mwanyi Hope Grania agenda n'ateesereza bana Mubende